Kwano. Yegano nga kajize katadde wano. Ono omwana entebe zonna yayiye mu amazzi. Ansiimuze kino ndaba katimba tekaddugala nnyo. Nani oyo yingira buyingizi wagule naawe. Linda. Chichi. Yego wange. Di. Yes. Manange mukama katonda wange. Niyate kintabudde. Nze nkunoonyeze yate gwe wadda wala oli walala. Bakutadde. Bantadde. Bakutadde mwami wange. Oba otoloseyo butolose. Mama sene bakuta. Bantadde. Manange mukama ng'oli mulungi. Mukama weebale nnyo taata. Otenderezebwe mukama katonda wange bannange sinze ndabanga omwami wange bamutadde. Kulikayo taata. Alina tukabiraje. We. Okomyewo taata. Manye kade sange jansibya muliwo obeera eri n'okola empisa. Babagenda babalondamu ne n'obujulizi teri kubakali abansibisa bamaze ebbanga tebajja nga naye tujja mu kooti tebajja ng'era balina kunnondamu yenzo omukube batutadde abantu nga 30 abalina emisango egyo nze simanyi bw'ekyogera nzize nkwesunga kukusangaka ate toliyo ne baŋŋamba oyo ebbanga myaka 2 yagenda dda ali eri wa mukulu wo era tebakulimbye kwe kujja wane wa mukulu wange nange kinstabuseeko ge watwe oli wano ani akugambye mama namu oli neyibawa wali kyemmanga oyo mama namu n'abantu bakyuka ng'omanyi nti no oyo omukazi yazadde abaana 2 emyaka 2 balongo yabakubawo lumu naye gwe munange nze waka navaayo nga bintabuseeko gwe bannange nze tosobola kitegeera mwami wange bw'otabadde mu kkomera gy'obadde kyempiseemu landiroodi tolaba nti luli yalinga atuyisanga abantu bwe baakusiba omukazi yantabukira omukazi nga yeesojja sinze yali sirina lwenti bannange omukazi yavumanga nze nga nkeera okunkuba obuyimba ku makyalu eggulo misana ng'agamba yabuno obuziina simanya babandekera ku nnyumba zange akasajja bakasiba bannange nze mwami wange empise mu bulumi mwana tunali nkyali awo nkyakaaba muula ngenda okulaba muula ajja muula muganda ogoddako wano wendi muula najja nangamba bannange mama nakano agikiki nga mubonaabonera wano mulinga olinga atali mukyala wa muganda wange munnange muula nga atusitula nga atukulugusa nga atuleeta era emyaka egyo gyonna 2 tubadde wano munnange wootobadde nayagala okugamba nze najjanga ku geeti nga abasirikale bankomya ku kubo nga bangu ono gundi mukulu wange yamala n'awasa atalina mukyala era gwe bannange nze simanyi mukama katonda mbeereddewo kubanga nze muula ndabiridde omwana wange asoma ebyange byonaawo ate nkoze eki myaka 2 oli wano ndi wano yatufunira gundi kaluumu kali akookusatu akasembayo eri mwetusula omusajja nze muganda wo simulabanga mu baganda bo gwe bannange taata w'abaana omusajja nandabiriranga ninga oba muganda we abasirikale tebabanga bakononya bakutadde ebituufu bantadde Mura omanye ekiri ewaka Mura waliwo obuzibu waliyo obuzibu gwe nonse ekikulabo
kale kulikayo nvudeyo ati kati mwasabye nenvaayo ate n'otumbulire nti bagenda kukuta bibadde byamangu nzanguddeko wano nengwawo n'okugwawo ekigo ate jjukira tuba namasimu kati omusirikale atera okumpa ku simu yoyo atwale okulima ebweru kati oyo amaze ebbanga oba bakyusa mukyuse kati maze myezi oba mwezi guweze nga taliiwo kuba ye yali anjazika ku simu awo nansanyusa okulaba kuliko ekkomera kuliko ekkomera ahana ekkomera ntaana ya ku nsi omuntu nabakulagira bulagizi omuntu omubuuzaako eddakiika 2 njawudde buweddeyo era ntambudde butambuzi kati mbadde ntuuka wali nensanga wandi nampa amazzi gano gensenywa mpolampola nga ŋŋendaka ekisinza okunsobera ngezo otuuka eka nga tuoyo taliyo bannayiba baŋŋamba emyaka gireze emisimanyi ebiri taliyo oyo omukazi landiroodi wammwe oyo talina mutima gwa kisa talina mutima gwa kisa n'akatono otegedde abapangisa babadde bapangisa abo bakabasiba mwezi gumu ogwokubiri ng'otandika kasuka bantu baabwe bweru nkugambye n'olwo lunyini lwe yategeera nti omwami wange bamusibye we yatandika naye nga nze sinnakiraba nga nsojja talina mutima gwa kisa omwana wange nga bw'ayingira mu nnyumba wano waliwo wasa towasa abakazi tolina boys quarter ntolina boys quarter ennyumba olina emu kati mulamu wabadde asulawo ekisenge kiri ekyokusatu nakibawa mwasula ne mutaba emyaka 2 ng'asula wano ng'emmere tulya mulya biki nammwe lindako muto wange kanbuuze singa wali oyagala kunyamba lwenti wawali si mulungi jala emitwalo 17 lwaki tewazikwata noziwayo eri mukyala wange n'asigala eri n'omwana muto wange nkwate sentence werandi road bayina okulya bayina omwana waleka agenda kutandika kusoma nyina omutolera fees ebintu wayagala mbikole ng'ekibinkozesa ng'enjulu nene yiino girimu bwomu waliwo ekisenge ekyobwenkanya okukwata mukyala wange nomweta n'osula naye mu nju uyo muno omwaka gumu wiiki emu mwezi mwaka nga nawe tolina mukazi wakawano ekisenge kyabwe kiikiri muto wange mbadde ndowooza nti nakola byakisa byakuyamba kati yakyali mukazi wange ate alazeewa ayo ate alazeewa nkyali taata muno ali wano nkyali